Essula ya 13. Awo Mukama n'agamba Musa nti, tuma abantu bakette ensi ya Kanani gye mpa abaana ba Isirayiri. Munajja omuntu ku buli kika ky'aba kitaawe ne mumutuma, buli muntu omukulu mu bo. Awo Musa n'abatuma ng'ayima mu ddungu lya Palani ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali. Bonna abasajja abaali emitwe gy'abaana ba Isirayiri, n'amannya gaabwe ge gano. Ku kika kya Lewubeeni, Semuwa mutabani wa Zakula. Ku kika kya Simyoni, Safati mutabani wa Kooli. Ku kika kya Yuda, Kalebu mutabani wa Yefune. Ku kika kya Isakaali, Igali mutabani wa Yusufu. Ku kika kya Efulayimu, Koseya mutabani wa Nuuni. Ku kika kya Benyamini, Paluti mutabani wa Lafu. Ku kika kya Zebuloni, Gadieri mutabani wa Sodi. Ku kika kya Yusufu, kye kika kya Manase, Gadi mutabani wa Susi. Ku kika kya Dani, Amiyeri mutabani wa Gemali. Ku kika kya Aseri, Sesula mutabani wa Mikayiri. Ku kika kya Nafutali, Nakabi mutabani wa Vofesi. Ku kika kya Gadi, Geweri mutabani wa Maki. Ago ge mannya g'abantu Musa be yatuma okuketta ensi. Musa n'atuuma Koseya mutabani wa Nuuni Yoswa. Musa n'abatuma okuketta ensi ya Kanani, n'abagamba nti mwambukire mu kkubo lino ery'obukiika obwa ddyo, mulinnye ku nsozi, mulengere ensi bw'eri, n'abantu abagituulamu, obanga b'amaanyi obanga banafu, obanga batono obanga bangi. Era ensi bw'eri gye batuulamu, obanga nnungi obanga mbi, n'ebibuga bwe biri bye batuulamu, obanga nsiisira obanga mu bigo. Era ensi bw'eri, obanga njimu obanga nkalu, obanga mulimu emiti obanga temuli. Era mugume omwoyo, mulete ku bibala byamu. Era ebiro byali biro bya zabbibu ezisooka okwengera. Awo ne bambuka ne baketta ensi, okuva ku ddungu lya Zini okutuuka e Lekobu, okutuusa w'oyingirira e Kamasi. Ne bambukira obukiika obwa ddyo ne batuuka e Kebbulooni. Era Akimaani, Sesayi ne Talumayi, abaana ba Anaki, baali bali eyo. Era Kebbulooni kyali kyakamaze emyaka 7 okuzimbibwa, ne balyoka bazimba Zowani ekiri mu Misiri. Ne batuuka mu kiwonvu e Esukoli, ne batemayo ettabi eryaliko ekirimba kimu ekya zabbibu, ne bakisitulira ku musituliro abantu 2, era baleeta ne ku makomamawanga ne ku ttiini. Ekifo ekyo ne kiyitibwa ekiwonvu Esukoli olw'ekirimba abaana ba Isirayiri kye baatemayo. Awo ne bakomawo nga bamaze okuketta ensi ennaku 4 nga ziyiseewo. Ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu ddungu lya Palani e Kadesi. Ne babaddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna, ne babalaga ebibala by'ensi. Ne bamubuulira ne bagamba nti twatuuka mu nsi gye watutuma, era amazima ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, era bino bye bibala byayo. Naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi, n'ebibuga biriko enkomera binene nnyo, era nate twalabayo abaana ba Anaki. Amaleki atuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'Omukiiti, n'Omuyebusi, n'Omwamoli batuula ku nsozi, n'Omukanani atuula kumpi n'ennyanja, era ku lubalama lwa Yoludaani. Kalebu n'asirisa abantu mu maaso ga Musa, n'agamba nti twambuke mangu ago tugirye, kubanga tuyinziza ddala okugiwangula. Naye abantu abaayambukira awamu naye ne bagamba nti tetuyinza kwambuka ku bantu abo, kubanga batukiza amaanyi. Ne baleeta ebigambo ebibi eby'ensi gye baali bakesse eri abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta, nsi eriira ddala abagituulamu, n'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo. Era twalabayo Banefiri, abaana ba Anaki abaava ku Banefiri. Naffe ne tuba mu maaso gaffe ng'obwakyaka, era bwe twali mu maaso gaabwe.